baleko ssebo. Kale nyaba na je baleko nyaba. Amanya bamta Yusuf Zewa. Okola mu byaki? Nkola mu company etibwa Ebenezer Energy Saving Stove. Company tukola sigire saving ezifumisa amayinja ne solar enyabo. So ebintu bineeno omwoleso mugusanze mutamu nga mwe abatunda stoves zino n'amanda. So nze omwoleso guno ogunzizaamu amaanyi abantu bagujjumbidde nakwadde embeera abantu tebali bulungi naye buli omuntu agujjumbidde bazze okuyiga buli omuntu asobole okumanya nsevinga nti omanyi abantu asinga tebamanyi nti osevinga ne buli wabeera ewaka biri ebintu tasobola bimanya naye omuntu oba osobodde ng'oli osobola okujja n'oyiga okusevinga osevinza otya kuba buno obudde kati ebira biweddeyo osobola okujja oyige nti wano sigiri efumisa amayinja efaanana etya n'oba ntozeggula osobola okujja n'olaba naye abantu banzizaamu amaanyi bazze ne bongera okusoma okusinziira nga bulijjo leero guno entanafu ebadde y'amaanyi. So kati stove zino gwozeekolera oba osuubula nsuku? Mukama wange stove zino nze zennyini nzaakola ki nzaazikola. Stove zino buli kimu ekiziriko kya wano Uganda wano kiva wano Uganda era n'abaana abazikola ba wano Uganda enyabo. Abeeyi kali katya? Stove zino tebaziseera. Abantu babitya balowooza ebintu bya bbeeyi. Abananga abantu temubita stove zino tebaziseera. Stove esokebwako tunawo emitwalo 6, emitwalo 7, emitwalo 8, emitwalo 10 sinze buli omuntu wa wansi stove ye weeri kyetaaga buli kimu kyolina weekiri. Kale akatalekeka ketusuka mulabi wa LMTV ali eyo yandyagadde okujja mu mwoleso abatannajja bateekateeka n'abazze kyanjawulo ki kye baba basanga obalagirire ne woosangibwa. Kati bannange akatalekeka omuntu azze mu omwoleso guno nga nenkuwa kaadi n'oba ozze ku dduuka nga buno obudde tolina ssente naye ng'ozze n'oyiga n'oba ozze ku dduuka ebbeeyi n'eba ekyuseemu gwe nkwera ku bbeeyi y'omwoleso. Ekirala stove zino tuzisazeeko ebitundu 2 ku buli 100 ez'omwoleso n'oba ozze nga omwoleso guwedde n'ojja buzzi ne kaadi eyo gye mba nkuwadde kati awo nsobola okuba nga nkola ki nkusalira ku bbeeyi yenkuweerako enyabo. Osangibwawa? Tusangibwa Nankulabye 18 Johnson Hotel awo. Essimu 0700710043 enyabo. Ale tumira oweeka. Bannange nalongo wange nkutumiddeko oweeka munnange. Omanyi munnange nene yemanyi nalongo wange mutumiddeko oweeka munnange. Bale kwekomina kale mukwa